Olunaku lw'eggulo ababaka aba mu bitundu by'obukiikakkono bw'eggwanga balangidde nga bagenda okutanka okunganya emikono byakutule ku Uganda ey'awamu olwa gavumenti okulemererwa okubakolera ku nsonga zaabwe ezibaluma nga n'ensimbi ezibaweebwa ate bakungu baayo be bazibba. Wabula olwaliro ababaka bano basengenya omukulembeze w'eggwanga ku Parliament n'abeerako byabategeezezza ku ngeri y'okutereezaamu ensonga zino. Okuzira ku babaka, Pulezidenti Museveni abategeezezza okukakkana ensonga z'okwekutulako bazikwate mpola era n'abasuubiza okuwasinkana mu maka ge lwakitula Sabiti ejja. We told him clearly that it looks as if he's trying to cover up some other people who are thieves. And he made mention clearly that he still need to understand more about what happened exactly in the office of the Prime Minister. There is no way out. We can accept politics of smallness in what people are calling the Nile Republic. It will never happen. Kyokka ababaka baweza okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe ez'okuba enkuŋŋaanya ez'enjawulo mu kitundu kyabwe era nga bagamba nti bagenda kutandika n'olunaku olw'enkya eggulu. I am happy that he gave us go ahead because we told him that the first venue that we booked, that was Kaunda ground. The police said no, we cannot be there. And he responded quickly by saying he will instruct the police never to disturb the members of parliament from actually with their rally. Wabula abantu abamu ava mu bukiikakkono bw'eggwanga bo bagamba tewagira nsonga kwekutulamu ku Uganda ey'awamu kubanga nakyo kirina obuzibu bwakyo. Ekintu ekyo sandyagadde kibeewo kubanga kijja kukosa eggwanga lyaffe. Kiyinza n'okuvaamu entalo kubanga oli bw'aba alwanirira bendera ng'agiwanise olutalo olwo teruggwa. Kyokka asabye gavumenti okulaba ng'ekola ku nsonga eziruma abantu b'ekitundu kino nga bw'ekola ku nsonga z'ebitundu ebirala. Kino ekintu tukiteeseeko tusalewo baani abalemeseza programu ya PRDP kubanga ekyokwekutula ku Uganda ekyo kye bayita last resort. Ensonga ezisinza okuluma ababaka b'ekitundu kino z'ensimbi ezaali ez'okuddaabulula abantu b'obukiikakkono bw'eggwanga okubbibwa abakungu ba gavumenti aye n'otabeerawo kikolebwa.